Robert Mpirirwe ng'alina emyaka 32 mutuuze ku kyalo Kageti ekisangibwa mu ggombolola y'Ennyakasarara mu disitulikiti y'e Kiruhura. Ono ekirwadde ky'omutima kimumazeeko emirembe. Ono agamba nti yazaalibwanga mulamu ng'abaana abalala era tewaali kabonero konna kalaga nti omutima gwe guliko ekikyamu. Kati awo we nakula ne ntandika okukola kati we nafunira obuzibu mu kussa. Kyokka yatandika okufuna obuzibu mu kussa mu mwaka gwa 2011. Nindowooza nti oba ndwaddemu oba alagi oba kinga ebyo. Kati ningula obuweke obw'alagi ne butakola. Oluvannyuma ono yakeberebwa abasawo mu ddwaliro embalala gye baakamutemera nti omutima gwe mulwadde era gwetaaga kulongosebwa. Ninsangayo dokita yali omukonjo n'anteeka mu byuma bye weyankakasiza nti omutima mulwadde. Mpirirwe kati y'omu kwabo abali ku lukalala lw'okulongosebwa mu Uganda Art Institute eMulago. Wabula ono ensimbi ezeetaagisa okumuteekamu obupiira mu mutima gwe tazirina. Bazeerumu n'okundongoosa wabalira mu miliyoni nga 3.5 3.6 awo. Kati sente ze zitaliyo. Mpirirwe yali avuga loola okuyimirizaawo famire ye naye olw'okugonzebwa obulwadde takyasobola kubalabirira. Abantu bangi bazaalibwa nga tewali kabonero kalaga nti omutima guliko ekikyamu kyonna era wano abasawo basinzira ne bakubiriza abantu okwekebezanga okumanya embeera gye balimu. Mukama, NTV ku ssaawa emu.